mugwe era nebaza Mukama nti ntuuse n'ekisanga kubanga mbadde Dubai ennyonyi olunsuddewo wansi bweti kwe kutambula n'enzija ng'aladdisi baŋŋambidde mu lunaku lumu tubadde tumulinda ebbaluwa gye nafuna ya nnaku nga 17 omwezi guno nga bw'alina okujja. Nabadde ndi Dubai ne bampa message tibakyusizzaamu ekintu kya leero naye nze nsomesa obubbi sisobola kukozesa kye bayita bubbi. Ettaka lino wonna we nayiwamu matiriyo simanyi byemabega byabwe naye alinga eyanguza ettaka era yatuguza kuno ku kitundu konna. Nze siri ate mugwira ndi mutuuze kuno era kwenzimbye ettaka nalisanga balisaze estate era sinze nasooka okugula nalaba abagula babulooka nga bajja okulinguza nalaba abagula nenkola ntya ndiŋŋamba naye kangule okusinga ekisaawo okukitwala nze ate ali ku kitundu era matiriyo zino nasangako ebigambo bingi bagenda kuzimba factory bagenda kukola biki byonna naye nze okunstopinga okuzimba baali tebamanyi yayiwa matiriyo nali njagala ono matiriyo yenna wakusiba kikomera kati ndowooza waliyo ebyemabega byesimanyi bingi naye ekirungi kiri bwe kiti ow'essomero neyiba wange essomero lya gavumenti ne gye byadda byonna mu gavumenti bonna weebali eyatunda ettaka naye waali nange eyagula wendi matiriyo kitono nnyo naye ate tulowooze ku ssente eziri mu ttaka tulina okunoonya zivaayo zitya kati eyagula ajja kuvaayo eyatuguza waliyo baaya n'esseera naye nze siweta makoona ndi musumba ate nkyayimirira ku mazima naye bw'aba nga minisita bw'atyo bw'agambye tujja kulaba kubanga nze baŋŋamba kintu kimu banoonyereze balabe oba nagula mpewo ago ge mazima gajja okulabisibwa Mukama abampeera omukisa. Nkikakasiza n'abantu wano tiwajja n'ondaba amateeka nga nnyonnyodde namwe ababaddewo mu kyalabi oli eyakuguza teyalina taito toyinza kupaasinga taito gy'otolina n'olwekyo pasita wagula mpewo eno property ya somero etetundibwa directive ya president yegamba nti bw'obanga tewali willing buyer willing seller ow'ekibanja aliko oguze mpewo era nga pasita nkusuubira obeere n'omwoyo omukakamu humble. Wagula empewo you lost naye njagala nkuwe akaseera akatasukka nnaku 3 ojjewo matiriyo wono senga tobaddewo mbadde ŋŋamba abantu bano bagende bakolemu akakiiko kajjewo matiriyo kazitwale oba bazikolemu ekintu kye baagala bazikole kubanga etteeka ligamba nti etteeka leka bawulire etteeka kye ligamba he who owns the surface owns what is on the surface, what goes under the center of the earth, and what rises up to the skies. Kati bw'ojja no suffix kya ku ttaka lyange eyo eba yange. N'olwekyo naye wali humble enough n'ojja mu office n'ondaba kakati ssebo njagala olera obeere humble enough mu nnaku 3 materials zo zino zonna ozigyewo. Bw'onooba tozigyewo nze nakwata bayibuli nendayira maaso ga pulezidenti okumuwa amagezi n'okukolera ebintu ebyayagala
nja kujja n'obuyinza bwonna mbijjewo ate naawe nkusalira omusango ng'amateeka bwe galabira. Ekyo nyabo RDC njagala nkuwa ekiragi. Nze bw'oba ondabye ennyumba gye nzimbye yiri waliwo nina ettaka naawo ninawo poloti. Sigenda kusula mu kisaawe kino. Weewaawo abantu bakubye olwali siruganye. Naye ne wenzigyawo matiriyo era ettaka likyali mu ssente. Kyekikulu. Ettaka ly'essomero ngenda okugula ettaka lino bandaga bawundale zonna. Chairman waali bonna be badde banguza amataka gano. Sibiriimu makoona. Wemma nina ekyapa. Ate nga nabo baŋŋamba nti kabanoonyereza oba ebyapa gye biri. Ow'empewo mmanyi mulala nze nakola kituufu era kyekiriyo ne pulaani gye bampa ey'okufeesinga ekikomera nayo weeri yafuluma. Ate we bagamba nti nayiwa materials kiro emmotoka ze nakozesa factory tekola kiro za misana ne risiti kweziri abakwala ab'amayinja bayiwa kiro.